wa poliisi mu ggwanga omukulu Fred Enanga olunaku olwaleero ate alekulidde era n'asiibula ekifo ky'okubeera omwogezi wa poliisi mu ggwanga era ng'ono ategeeza bannamawulire nti temubuuza bibuuzo lwaki aba asiibula oba lwaki aba alekulidde. Naye muntu akooye omukozesa ensobi n'obulimba gavumenti bw'ebadde emukozesa ebbanga lyonna kubanga tumulabye mu incidents nnyingi nga omukulu Fred Enanga ono akangabiriza n'ayogera ne tulaba ddala n'agamba akanyonyi n'akayita emmunyeenye nti yabadde etambula kwegamba ebintu bingi by'akoze mu myaka gino gy'abadde spokesperson naye nnaku olwaleero agambye nedda ne yeetikkula omugugu era bw'atyo n'alekulira ekifo. Njagala onneegatteko mukwano gwange muganda wange tuwulire ebigambo by'omukulu Fred Enanga ng'asiibula ku gufo gw'abaddeko ebbanga eddene era gwalimbiddemu ebirimbo nga 8 kubanga ffe twali twamutuuma Ssaabalimba nga twamuyita kazannyirizi nalabina akatambi akamu nga Honorable Francis Zaake ategeeza by'atagenda kwerabira ku Fred Enanga yamugamba nti yeerumaaluma amatu. Enanga agenze akoze erinnya baaba maama Enanga n'obulimba bw'Enanga ki ky'omujjukirirako Fred Enanga kyalimba ki yalimba naawe ng'onoogamba naye Enanga amagezi go oteekawo mu comment section tugenda kuba tubyanukula. Tuzze nga tukolagana nabo olwaleero nzize gye muli okubasiibula nga nsiibula ekifo ky'obwogezi bw'ekitongole ekya poliisi kyembadde nkulembera okumala emyaka 5. Nzijjudde essanyu lingi nnyo n'okwebaza okw'ensuso n'obuwombeefu nti ekifo kino nkisiibudde mu ngeri efaanana nga bwe baakimpa baakimpa n'essanyu lingi nnyo wamu n'obuwombeefu n'ekigendererwa eky'okuweereza eggwanga mu bulambulukufu era ndi musanyufu nti era nkiresse n'essanyu lingi wansi w'okuweereza obulungi ate njolekere ekitongole ekya Interpol oba ekitongole ekya poliisi ekitambulira mu ekigatta amawanga ekikwanaganya n'enkolagana wakati w'amawanga nga omumyuka wa director akikulembera. Ekifo kino eky'obwogezi kimpadde ekitiibwa ekya waggulu ennyo mu biseera byenkikulembedde. Naye ng'okusookera ddala njagala kwebaza omutonzi olw'obukuumi n'okunkulembera mu kiseera mwe mbadde nkulembera ofiisi eyo era ne neebaza Inspector General of Police okunsiima okunteekamu obwesige n'okunnonda okukulembera ekitongole ekya PRO oba obwogezi bwa poliisi. Ne neebaza n'abakulembeze ba poliisi abalala ba directors be tuzze nga emirimu gino nga tugikwasiza wamu nabo bantaddemu obwesige bazze bampabula emirundi egiwerako era nvudde waggulu nga neebaza Inspector General wa Police awamu n'obukulembeze obwa poliisi nga mbeebaza ekyensuso okunzikiririzaamu mu kiseera kye nkulembedde ekitongole eky'obwogezi era ne neebaza abakomanda baffe mu bitundu byonna ba RPC ba DPC ba OC na buli mupoliisi yenna kuba nti bazze bakola omulimu omulungi nnyo ogw'obuweereza
bakulembeza obwerufu, obukugu, okwagala mu bitundu byonna. Ng'obabuuza amawulire ku ebyo ku misango egiba giguddewo egy'amaanyi egy'entiisa, ne balyoka bakuwa amawulire ago ne tusobola okutegeeza eggwanga kiki ekiba kiguddewo. So twagala okubeebaza okuba nti bazze bakwatagana ne ofiisi y'omwogezi wa poliisi okulaba nti tulwanyisa amateeka n'okutebenkeza embeera mu bitundu. Sisobola kuva wano nga seebazizza omusika wange Assistant Commissioner of Police Lusoke Kituuma. Njagala okumuyozaayoza n'okwebaza IGP okumuteekamu obwesige nga bwe yanteekamu n'alyoka amukwasa ofiisi ey'obwogezi bwa poliisi. Kye nsobola okumugamba nti alina okwekkiririzaamu. Y'omu ku bakulembeze abagezi be tulina abazze baweereza obulungi, era njagala okweyongera okumutegeeza nti okwogerera ekitongole gubeera mugugu munene, era alina okulaba nti yeewaayo nnyo okuweereza oba okukulembera ekitongole ekyo wakati w'obwerufu, okweyama okukolagana n'abantu ba bulijjo, okweyama okukolagana ne bannamawulire. Abapoliisi wansi w'ekitongole kyembadde nkulembera bembadde nkolagana nabo, aboogezi ba poliisi ab'omu bitundu ne bano bembadde nkolagana nabo ku headquarter wano, nabo njagala okubeebaza ekyensuso okunkwatirako okuba nti bazze bakwatagana nange nga bampuliriza ate nga nabo bampabula we kiba kyetaaze, naye babadde bawulize, era njagala okubeebaza olw'ekyo basigale nga bakulembera ebigendererwa ebyetaago ebya ofiisi ey'obwogezi wa poliisi. Ndi musanyufu nnyo nti ttiimu yali nnungi nnyo gye nali nkolagana nayo, era ndi mumativu nti bajja kubasigala nga bakolagana bulungi n'omwogezi wa poliisi omupya. Bannamawulire, ba editor, ba sub editor, bannannyini kampuni eza media, bannange nammwe njagala kubeebaza. Mumpadde essuubi, mumpadde obudde, musobodde okutambula nange ebbanga lino lyonna ery'emyaka 5 nga tubunyisa amawulire agakwata ku bumenyi bw'amateeka. Mukoze kinene nnyo okuwabula abantu baffe aba bulijjo ku bumenyi bw'amateeka, ettemu, obutabanguko. Tuzze tuwabula abantu ku nsonga ezikwatagana n'abaana, obutujju, obukenguzi. Mukoze kinene nnyo bannange, era njagala kubeebaza ekyensusu, era mulimu be twatandika okukola nabo mu 2007 nga njogerera ekitongole ekyabambega ekibuli. Omulundi ogwasooka okubeera omwogezi wa poliisi 2014 mpaka 16, ate okuva nga 2019 mpaka omwezi ogwo oguwedde 2024. Njagala kubategeeza n'okubasaba nti mukulembeze amazima, obukugu n'obwerufu mu kutambuza emirimu gyammwe, nga muwabula abantu ba bulijjo, nga mukola alipoota ku bikwatagana n'obumenyi bw'amateeka, obuzi bw'emisango n'ebyo ebiba ebigwa bitalaze. Njagala okubasiima ekyensuso abantu baffe aba bulijjo abazze nga batugoberera ku miti
mutimbagano ku radio ku TV. Bannange tubeebaza olw'enkolagana ey'amaanyi gye mubadde nayo gye ndi n'ekitongole ekyembadde nkulira. Mubadde mulengera ebifo eyo ne mutukubira, oluusi ebimu bibadde birumira naye nga muvaayo n'okuwabula abambadde era kale batusoomooza mu ngeri ey'ebivumo n'ebiki, naye nga byonna tubitwala mu mutima mulungi nti mwali mutuwabula n'okutulaga ebiba bifo eyo. So twagala okubeebaza ne tulyoka tubakubiriza nti okulwanyisa obumenyi bw'amateeka, okutebenkeza embeera mu kitundu kikakata ku buli muntu, buli munnayuganda, so temukirekera poliisi, tusigale nga tukwatagana tusobole okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Neneyongera okwebaza famire yange, naddala mukyala wange, abaana bange, baganda bange, bakadde bange abali eyo, ab'enganda, ab'emikwano. Njagala okubeebaza olw'okwagala okulungi okungi mumbeereddewo nnyo mu biseera mwembeeredde omwogezi wa poliisi. Mbadde sibawabudde bumala olw'omugugu omunene ogubadde mu ofiisi eno, naye mubadde balungi gye ndi, mubadde bagumiikiriza era nembeebaza nnyo. Obugumiikiriza obwo obwenkanidde awo bubadde musingi munene nnyo mu mpeereza yange mwegyo emyaka gyonna. So nenkomekkereza nga nziramu okubeebaza nga ndesese kwebaza yenna mbeebaze olw'okukolagana nange, olw'okuweereza nga tukwatira wamu. Nja kusigala nga mbeenyumirizaamu nga bamikwano betuzze tukolagana nabo. Nsaba mweyongere okukolagana ne ofiisi ey'omwogezi wa poliisi. Mbeebaza nnyo era nsaba Omukama Katonda abongere emikisa. Mwebale. Bino temubeeramu bibuuzo, kuno kwebaza bwebaza. Arsenal katusooke tuve mu bino ebya Euro, naye Arsenal eri enkadde kati nayo twagirese, tugenda kujja na nkola mpya. Tuli mu kwetegereza naddala awo mu ntabu awo ani gwe tulina okuleeta, naye nga mwe oyo abadde mwogezi wa poliisi mu ggwanga omukulu Frederick Enanga era byebyo ebigambo byayogedde nga asibula ofiisi. Wabula erudda eri tukyali kubanja Ssaabasajja Kabaka waffe, baganda bange, mikwano gyange, nakyo temukyerabira nti tukyalina olugendo lw'amaanyi olw'okubanja Ssaabasajja Kabaka, era twongera okugamba mukulu Charles Peter Mayiga nti free our king, enough is enough. Fred Enanga ndooza mumulidde aganye omubuuza ebibuuzo era bw'atyo n'atawanyuka ng'obudde bukyali tali ku bibuuzo. Bannayuganda yemugenda musojjokanya ti ani abadde akutuma obulimba bw'obadde okola ku bannayuganda. Baganda bange, mikwano gyange, geego amawulire agava mu poliisi. Fred Enanga atemyese.